Abalungi mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience nange mwana mwalawo Asha nava namatova tenga munange goli oli otya ogamba otya oli bulungi kansubire nti ebintu bitambula bulungi munange n'ebitambula bobi kankusabire mukama katonda aberenga akola ki abitereza munange tewerabira subscribinga likinga sharinga tunonyeko ku YouTube tukozesa Asha nava namatova sobola kubanga otufuna olikinge sharinge subscribinge oberenga okola ki ebintu bitambula muzuri sana ku Facebook tukozesa Asha nava namatovu official osobola kubanga osangayo bu video bwaffe gwe munanga atali ku YouTube neteri atali na simu etaliko YouTube atenga omwami aliko kamera Mr. Musazi Tomusa osobola musanga ku DMS wali eri abiranga kuyambako ku nsonga zo gwe munanga oyagala kola video oyagala kuwandikira luyimba oyagala producing osobola kubanga omunonyako ku namba zezisimu ojazisanga wansi awo scrolling atenga n'abana Vaz Beauty tetubera bidde mu town ku level 5 ku Majex Plaza bakola ku bakyala makeup bakola ne kubami bayidhawe kuba kati abasajja bina kuno mwetaago kola ko ka makeup akalungi tusomesa tukola kuba ebikwatagana ne beauty efe bitulekere jangu ku Majex Plaza level 5 room 27 na Vaz Beauty wetulinyo sobola kubanga otunonyako era ku namba zaffe ojja kubozisanga wansi nga scrolling onakolwa leero ndi ne banage nga bwe tubeera bulijjo atenga tuyina omulamwa bayidhawe gwali eyo andaba saawa zino osobola kubanga ogujjamu ekyokuyiga naye kambaleke beyanjule atera tukomye mbanjulire omulamwa tubaniriza nnyo banaffe abatulaba amanya n'eddoboozi yenze Rachel Harrison era nga tukomyewo nate olwaleero twogere ku nsonga zino naziera nga bulijjo bwe tukola mwebale kutulaba mwebale kutufollowinga mwebale kusubscribinga kulikinga na commentinga nga bulijjo tutubeera ffeka tubeera nammwe mba mutubuulira abalabi baffe abalungi tubaniriza ku mukutu guno anange yenze nakalema Margaret nchadde kuwa tuyanze zolaga omulungi eno esaawa endaganye Kabuga Richard Mukisake manya gange webale okulikinga okusharinga n'okubeera wamu naffe wayongera okusubscribinga tugende maaso. Okay, abalabi baffe abalungi mbagambye nti tukomawo n'omulamwa ngera we mulaba bwe tutudde olunaku olwaleero tulina omulamwa gwaffe. Hey, gwe muganda wange oli eyo ondaba essaawa zino wagenda mu nsi z'ebweru oba oli Uganda. Baganda baffe bangi balelativu baffe basenga baffe abantu baffe ab'enjawulo babba baffe boyfriend ba girlfriend bagenda mu nsi z'Ebulaaya mu abasigadde Uganda ne mutegangalo olunaku olwaleero tuze kyogerako life experience kyeki wabula gwali Uganda tomanyi bugobi muntu oyo ali eri bwayitamu wabula olinze bulinzi ki sente ate nga tuvudde ku ekyo gwe baziweereza oba oli musajja nozirya ne ba girlfriend gwe omukyala nozirya n'abasajja abalala bazadde baffe mutu disappointinga ne mulya sente z'abaana olunaku olwaleero omulamwa gwaffe omuntu agenza okuba ekyeyo oba waliwo erinnya lye babayita bagenda kuba balimbuulirako sirimanyi bulungi sijja ddyoogera wabula yandisanye kuweereza ni sente bazadde be boyfriend we oba mikwano gye so katudisikasinge n'emikwano gyange nga bwe tutudde naawe ali eyo ogyemu ekyokuyiga olunaku olwaleero omuntu agenda ku kyeyo abonaabona nnyo ate ffe ne tulinda ki sente zitunyumira okulya zo wabula oziridde otya lya ng'osaasira gwe wagendako mu nsi z'Ebulaaya kiri kitya bwe wagenda sooka ombuliremu bwe wagenda ebweru oweerezanga ani sente family wazisangawo yali maama baganda be yali muntu nali nsuubira nti alumizibwa okuvunaanyizibwa bwange naye tugabana naye okuvunaanyizibwa obw'abaana kitegeeza yali mwami. Okay. Ala ekituuka ku ky'omwami mukwano sirika kubanga nali mulekedde abaana alaba obulungi tukola kimuyita banaye mutu disappointing abaami baffe Richard nawe nsuubira wagendako bagenda kumpikumpi oba batugambye South Africa ekyeyo kiki
oba oyanjidde omulamwana ogamba bankuba kyeyo ekyeyo kyeki omusana waba agenze Kenya as long as yes exactly as long as you out from your country nova nogende Kenya yes nogende Juba ne South Africa tugandi wafulumye oli Bulaya obera bweru wa gwanga lyo ebweru w'eggwanga That's abroad. Yes, that's abroad. nze sisobola nakyeyita ne musama Mwanyinaze wange ali Kenya ali Kukyeyo era sente zakola aziweereza tugamba we are neighbors but different countries azituweereza sente agamba mwenno baana mwekyeyo kimmenya nenga ali Kenya the same thing n'omuntu yenna aba ali mu Australia oba ali wa Switzerland kasita ofuluma mu ggwanga lyo oba abroad sente z'okolera eri mu nsi eyo endala balina ennimi ez'enjawulo omuntu bw'abeera e Kenya asasula bakita batya no sente asasula kati fe wane Uganda tetusasula sente za kusula ntino gundi ye visa yeweddeko biki osegera e Kenya omuntu asasula visa yegwako notwa ne bagikona kitegeeza ali abroad nena bolo kitotambula sina bakitekanye mu mutima kati kitogamba nyawo njagala okutangaza kitogamba e Kenya batakola bubakona no visa very expired opa extra step is it bwe batibagamba okomawo kwembase ne bakona nayo wano wekiri fe wano tewali akona mufenga fe wana Uganda bakubana abajja n'abakufa abawaka kyekitenda zito omuntu wava wano n'agende no one foreigners wekiri you go back to the embassy yes kitegeeza nti omuntu yine bwaba Kenya aba abroad kubanga visa yegwako badde sikimanyi kyorekyo mwenezo nga walaba ensimbi abo be bantu ba lekyo sitambulangako naye ng'osuubira batambula era ninako abantu bemanyi abatambula era experience gye bayitamu ngemanyi nimbeera gye bayitamu ngemanyi abamu bali lucky nti bakifunamu by others bakyaliyo tebagana kudda kubanga tebalinawo contract zagwako naakredinga nayegayira alinyonge contract kubanga eri yagwako zonna sente nga talinawo so kati kinako small idea about it nalinga abasinga Rachel, how do you feel ng'ogenze mu nsi ezo n'oweereza tugeze olinayo boyfriend e Kampala nze mpereze boyfriend nkumanyi mukwano God forbid boyfriend so sijja kuwaye tugeze wava e Kampala nga musula tugeze muli bafumbo wamba bafumbo nabyanga mina abaana is something kiba kiri okitegeeza kiba kiriko wagguluko kagamba kiba kiyiseewo kitegeeza you are one mwenna mukolera kubeera bulungi kakitegeeza abanga ogenze ngolese omwami n'abaana basatu kuba I have nina bemanyira balekere n'abaami baabwe n'abaana basatu babiri ne bagenda but abaami batekinga obuvunanyizibwa abaana basoma bazimbye bazinga emizigo ku mukazi nno ng'abaddeyo almost 6 years naye nga balina rentals bazimba oshegera like balina amakaye abaana basoma they are living a happy life akisinza obuvunanyizibwa bw'omuntu it's not about like ntino mwami ne maama we asobola okudisappointinga buli muntu oshegera about the man oba the relationship thing it's about omuntu kuba nabuvunanyizibwa kati watya oli eyo oweereza buli kimu baana biki nosanga yawasa kale n'okomawo nga tamanyi nosanga nowaba amanyi nga yawasa aba yawasa mu sente zo anti kati awukyogane nti mu sente zange anti mu sente zo gwe abadde aweereza buli kimu niera babifuna bagenda tubuulira babifuna nakomawo nga yawasa nga n'okuzala yazaala okola otya Rachel nga ggwe ate kati nkolaki kuba nze naava nkuva mu bulago okikitegedde kati gwe naye ate some of us kasijja gamba nze ne some of the girls oba abantu nagoba ekyanamanya nti olosi yajja mukaba okunyinyo n'okubreakinga down nakolaki nakita nagomanyi okulya sente ya muno gyatobedde nakusanga wawasa bazirya bulijjo ne wabanga sibaawo bazirya bamama bati disappointing I'm sorry to anyway mama ye last minute limit go tuba tukola sorry kaga nenga badaweereza mami wese
you know nazimba ennyumba emyaka 3 ennyumba mugamba nyumba twagizimbisa mayinja okuva wansi ku musingi mubazimbisa mayinja paka omwana paka kati obulamu bwe tazaalangako talina kyabadde kati ebyokulya byeyo talina wadde ninga aweereza mami we yamuzaala teyamusaasirako nti omwana wange kamuzimbira wano akayumba wakiri wanaaveatamikirewa ne bamaama zenjaganya kwa maama kubanga bebasembayo baffe maama ye muntu gosembayo okutrustinga kati olaba kudisappointinga naye ate omusajja gosanze okwo life ye yeri etya life yeyo wabula omuwala yenna ndaba Dubai yekata ye Saudi Arabia oba wakatandika okuyingira ekyeyo kakkana mukwano kakkana tobuubuuka osooka n'obuubuuka n'olabanga Kampala yonna ogenda gigula nze naliyo mwezi ogwo nembaga kati mundagirire poloti zonna nembaga mumpe poloti zonna ngenda naye munnanga oli mu kiyumba eyo kakkana omuwala bwakuweweeta omwezi ogwo n'ogwoku n'ogamba ono mumazi ngenda mukolera emyaka n'ovuma embwa eziri e Kampala zonna oba obuwala bwetunda obuwala tebina kyebulina era kati sente y'omwezi ezo ewunza n'ozolika n'ogamba oli mugagga ne bakwata ekyenda ne bakikuwa n'ogamba mumazi kati kankiwe bawange kyansabye smartphone tuwuliziganye twogere musiba wakana kubanga okimanyi omwezi ogujja ogenda kufuna omujeni ekirala olaba ebbanga likyali ddene nze nakola myezi 8 gyokka nagenda tuuka e Kampala lockdown yaggala ekisaawe nayita Kenya natuuka n'emitwalo 5 kubira alina sente myezi 8 naye nalina obukadde bumeka ku mitwalo 9 walina sente nyingi kyokka ntuuse ndi mulwadde ekyenda balina okunnongoosa ekyenda naye nga sirina sente naye ng'omuliro gwakoma ku myezi 3 Mwarabu nganda zereva wenina okugenda ekirala eri erinnya lye babatuuma nga wakayingira ekiyumba bwoti liriko amaanyi amabi linnya ki eryo oluyingira bwoti mu geeti y'Omuwarabu nga baaniriza Kadama erinnya lyo nga likoma wali era ne visa yo oba olina amannya gaage ekika nebbatiza era bakuteekako Kadama tomanyi lwaki Omuwarabu oyo yakutuuma erinnya eryo n'atakuyita linnya lyo kuba abasobola okuyita erinnya naye n'akutuuma erinnya lyawe we bamanyi kyekitegeeza kyova okwata sente n'obuguma nti musaaza aliwa n'omusindikira sente musaaza magi ono sente buno wanaddira mu myaka ebiri maaso nyakuba nti amezaawo erinnya liri ligidde ku sente ziri n'amaanyi gaali agazikiriza banemukakkane mwesabire tovuma muntu yenna ogenda tuuka e Uganda nga bw'ogwa mu ngalo yakuwa ekyokulya kyogamba abawalabu si bangu omuwalabu ebyaddala abaliyo bo bakimanyi nti omuwalabu bweba malayika za Katonda zino ze yagoba mu ggulu ze zimu ku zo omuwalabu sitaani akuteera sukaali waggulu bwati munda nga waliyo obutwa wanje omuwalabu akuyita oyanguwa ng'odduka n'amala nagamba yanguwa nga toyanguwa naye ng'alaba otuuyanya oyanguwa ojja nagamba yala kitegeeza yanguwa naye ng'ogenda nakugwa wansi kyokka omuntu nagamba yanguwa ayagala kumire ku bunkenke wakiri ogenda okutuuka ne sente ezo era omuwalabu ayagala nnyo mugabe banenina ebizibu manyi bayisawo kawiika omwezi guwedde bannakuwala bw'otakaaba taba musanyufu munanga abaana bange bali bubi nnyo balwadde bali ku bitanda tebalina kyakulya obwo obulamu bw'ayagala amanya zigenda gwa mu kizibu kiri ziggwewo tayagala nga kooveeyo ng'olina sente kati omuwalabu tumugeraageranye tumufanaganye nti omuwalabu n'omuyindi be bamu bateeka okuba nga baluganda nnyo ate bayawukana nviiri kiki ekibawuloza nsi ye yabaawula nti oli ali eri noona ali eri kuba abayindi balina kalateyo naye nibakwatamu naye nga babyogedde bakola akuyita nakugamba jangu n'oyanguwa nakugamba yanguwa kyokka ng'olaba naawe oyanguwa okitegeera tayagala kulaba ng'otudde bwoti ku myezi 8 boosi wange yajja omukazi nze nalina sitaani mu nnyumba sijja muyita muntu omukazi mulungi naye ng'alimu omuzimu omulala gwe sitamanyi asooka nayambala okutiisa ng'omulabanga muzimu ng'omutya okufa obufi yaŋŋamba essimu eyiyo olina gikwata
kiro ng'ogenze mu lulimi wabula ne bakasawa mukaaga wabula nina okukeera ennyo kati esimu ngenda gibeerako ddi naye ng'abalala bamejja abali wansi wannazaalawe kuba twalinga mugundi waggulu nga tuli waggulu wansi jjajja mukyala n'aŋŋamba essimu tulaba nti bali batula ne bakyatinga ng'oli maidi wange oli Kadama wange oli bali balala tokola bye bakola tobafaanana eno walala nze nzaakufuga ye lwaki totuuyana okola otya emirimu nga totuuyana sente zange njagala okulukuta entuuyo ndyoke nzikuwa nga bigamba mu lulimi ki mu luwalabu mu luzungu wavaayo yize oluwalabu yaŋŋambanga mu luzungu kubayo omukyala ali asoma n'aŋŋamba njagala entuuyo nga zikulukuta bwe kutu nze situuyana bulamu bwange buno nentandika okukola gundi y'okutuuyana naye ng'omusango gunvunaanibwa kukola nga situuyana sente aba awulya zimulumba wangenze nga mukinabyo ne weeyira amazzi magi nodda ng'otulukulukuta obudde bwogenda eri mu kinaabiro nze nakulanga n'abawala abo ba Ethiopian naye nga bo tebanaaba ku makya bakola bati banaabasaawa nga mukaaga nga bamaze emirimu kulongosakola biki nga baaguba bava ku nsi naye nze nga bandabanga okera ne mukiigo n'onaaba ekyo kyo nabagamba sisobola kukola mulimu gonna wasima ekiro nga naabanga ne ku makya naaba naye nga bo baaguba bagaba kakati oba tuli mu kkomera oba tuvunda katukole emirimu tuve wano oba obutatuyana wabeeranga bubezi munafu ng'okola mpola nsayi gwange yomugwe mubiri gwange noba ng'oyanguwagamba yala era n'ogaana okutuyana nga situuyana naye nga kimuluma nnyo Richard watambulako naye samanya we wakoma Dubai South Africa kubanga okutambula tokugeraagira nti omuntu yakoma bw'ati anti kati Magi atunyumiriza sitole ey'abakadama era tubayita bakadama so babayita erinnya kati gwe watambulako oli musajja mwe muyisibwa mutya nze saagenda musiza abawalabu ogenda musiza abaki natambula ate nga sigenzi mu bwebito first of all nagenda ku Australia naye saagenda kukola naye nyina kosi gye ngenzeko kakati omulamu awo yanjudde n'ogamba sente zino zandibadde ziweerezebwani ekikulu si kutambula ekikulu kiri engeri gye tuyinza okuyambamu omuntu yenna ali ebweru Kukyeyo tetufaayo oba kyejjuba oba kyekenya oba kyedubayi Oman Qatar wano beero kyali mu nsi nze ndowooza kyenandiwoozeza ekituufu omuntu yenna nga tannaba kulinnya nnyonyi yandirese amaze okugulawo akawunti personal account sente woba ozikoze zijja direct ku akawunti nga kwe baziteeka naye nga z'otayagadde kuteeka ku akawunti zoyagala okuwa abantu bo direct ng'ozibawa bano bennyini abantu gye wali Magi ya Dubai sente zo omugamba waziteeka anti omuwala bwe wamanya tulina akawunti oli muzisevinga ogudde wajja n'akawunti oyagala gaggawala takyagala ne kati weekiri babaana bakikola bateeka ne ku ssimu zaabwe kati ensonga eri bweti ekituufu kyekyo nina maama wange Nabitaka yagenda e Sudaani nakola okumala emyaka 12 ng'aweereza sente ne bamugamba baguze bamugulidde ekyalo Kiramba nga mukazi wattu afumba mmere bamugamba bamugulidde ekyalo Kiramba bwakeera ku makya n'atikka ebintu bye byonna akomawo n'asiibula bonna ab'e Sudaani akomawo Uganda ku kyalo kye bamugulira ate ebiro ebyo waliyo sente yatugamba ng'omutwalo gw'e Sudaani gumu guli miliyoni 7 eza wano gumu nga gulimu miliyoni 7 eza Uganda naye nga buli mwezi aweereza emitwalo nga 5 okumala emyaka ekyo gye yamalayo yagenda okudda ng'amayumba agazimbiddwe wakati kuli ye naye nga ate sente yaziweereza nga maama we bamaama bano kiki obuzibu tebuli ku maama obuzibu buli ku mutima gwa muntu waliwo abantu abasitusawo ne bagenda e Bulaaya
naweereza sente ng'aziweereza a friend just mukwano gwe sente n'azisanga n'aziweereza maama we n'azisanga naye omutima n'aziweereza so-called boyfriend ne bakola naye ng'ensonga eri bweti nga tonnaba kwesiga muntu oyo gogenda kuweereza sente kubanga oyinza okuba nga omanyi sente stand oyinza okuba nga omuntu otambuddeko naye ebbanga ddene nga muyambaganya bintu ebyenjawulo naye sente nezimukema nezimukozesa ekikyamu kati nga tonnaba kulinnya genda nandiwoozeza gulawo akawunti obere nga sente ezizo nogamba ngenze Dubai awaka waliyo ebizibu bingi era baavu bantunuulidde naye emyezi 12 zigenda kuba zange ku akawunti yange emyezi 12 ngenda ziweereza abewaka mwe muli ezibayamba n'ez'okunseevingirako ogezese ogambe emyezi 12 bawaddeyo emyezi 6 omukaaga nja kugusanga abantu be Uganda tebalina bizibu bingi yes sokoleke kyogamba omuntu ali ku Kukyeyo yalina ebizibu ddani ate ali wano nedda tontegedde kati nze maama wange ow'ebuddu singa nvaawo ne ŋŋenda Oman ne muweereza emitwalo 9 azikozesa n'emyezi 3 ow'ebuddu kati ate omukyala ali wano e Kampala mukyala ki nga maama wo ab'Uganda tebalina bizibu bingi naava kubanga tugeze kankuba ekyokulabirako maama wange tuli Kampala gye twakulira tetupangisa bizibu ki byaba alina nga nze ndi eri mu kiyumba ali wano okulya okukulwala kitegerekeka bamukulwala bino bya mitwalo 2 mitwalo 5 agenda kugamba ekirwadde nga kirina kositini ensambye mu kadoobo omala oba omanyi nti ekyo kimaze addemu agambe banziza yongereyo singa waite wagenda ewa anti kati kyengambye nti togamu nabe Kampala mbo tebalina bizibu akwatirako obukwati bingi sisinga ne kunyingiza kati kugoso obanga okola obukadde 5 8 omwezi obukadde 2 is nothing naye ate omwana akolera akamu kitundu mama walala ne bamusaba obukadde 3 bambi baba mukutte munno ya kituufu naye ngamba okukozesa just okulwala kizibu naye tudde ku byewaka nti nno okulya kwambala sente ziba ntono ezo baba bakusaasidde kubanga bamanya nti oli bweru yes ng'omuntu mutuufu magi ng'alina omutima omuki kubanga bw'ova wano n'ogenda ebweru ekisooka abantu bemulekera abaana babalwaza nnyo abaana baba balwadde era nyina mukwano gwange yankubira essimu nangamba nsabiraako okonze kiki nangamba mbulira nkuba essimu abaana bange baba balwadde kati nina kazini wange ye maama wekutanga yagambye kalangena kumama mutegena ku insurance akoyi okujjanya obulwadde obutawunya kitegeera ne mugamba abaana oyogerako nabo nangamba nedda ne mugamba teboogera nangamba neboogera ne mugamba lunaku lumu baba kuweemuko baba bamuwa kusimu teyalina video call nababuuza oli mulwadde omwana mugamba nedda mami nenga jjajja yamugambye abaana balwadde kati jjajja bayagala sente batusaasira baba bagala sente nenga sente bazikolera akawunti abagenda bannange omulabi waffe ali eyo osuubira ogenda ku Kukyeyo osuubira ogenda okola mu bwakadaama tuwuyita obwakadaama mukwano gulawo akawunti mikwano gyaffe bazadde baffe mosi kinsinga okwewuunya bazadde baffe really mutudisappointinga nnyo kuba wotalumiriddwa mwana gwe wakeera ku makya n'osindika anti kati abazadde baffe yeteekamu ti yakuzaala ennaku zino batufula kati oli you are paying off osasula yabonabona naawe this era yaba single mothers yabonabona naawe yaswagolinga naawe nakuza nakusomesa okiteera oli nyenyonyi kati it's your time osasule kati waba aziridde yakitwala nti kikakatako yo okulya sente zo okitegeera taziza musango aye tonna gyogenda mulooka kati kazikulire kakani waliwo yali boyfriend wa mukwano gwange beyagala bekwanira ku internet ne beesiima
gaina muwereza nga Senegal aweereza omwana nga tebemanyi bayidawo kati yaweerezanga omuwala n'aweereza ne mami we atuuka okudda bategese ebyokukyala kwali kukyala bayidawe n'agamba omuwala tukyale waka ne bakyala emikono ne gigwa bayidawe ne bapangisa n'apartment kati atuuka okulwala oba kyekyaliwo agenda mu ddwaliro babasaba sente nyingi n'agamba omuwala ezo sente tuzireke z'olina genda gamba mami ampe kuki sente mami we ku myaka gyonna gye yamalayo mami we yamugamba alina emitwalo naye ng'ono girlfriend gwasanze Kampala gwe yali tamanyi gwakwanidde ku Facebook yasanga sente zonna ze yamuweereza kiki kyegambye kuba mutima gwa muntu kuweereza sente ate sente ezo ziwona alina experience yazo tamanyi woyise ate oziweereza wabula kati nze n'emikwano gyange bamanyi kwamba kino namuga kiyitibwa sente tompa kuba zigenda era ne sente zo obonebone kuba ennaku gy'oli mungi mmanyi sisobola kuyimirira ku magulu gange nengenda nenzigyayo sente ezo nenfuna wentula nempulya nja musasula kuba zigenda kunne musasula obulumi bwokka ne bwatanga nti mmaginfa kuba nina mikwano gyange benalekayo bannanga abaana bayita mu abaana basula batu kati ekisiibo ekyo kyabadde abaana badde basula bayimiridde bati omuwala bwanywa kyayi paka saa 10 neja oyina omulinda nalyoka ayingira obuliri yebakamisana ate ebintu ebiddugala byoyoza kyayi bwomufumba bwomutwalayo gwe banywa bwe bamalamu bwofumba bwoleeta omupya ekikopo kye bateeka wali kyo omwana n'azimba amagulu mu kisiibo kuyimirira mu kiyungu bwoti ngolinga zino ddamu nedda mu kisiibo anti mu kisiibo kati basimuka basula balya daaku ebyo bye bawoza ddaaku bano bebabakamu ne bazuukuka omuwalabu nedda bulungi nnyo pakasawa ya ddaaku ne balya bye balina okulya birina okuba nga byokya kyayi waali nga mukaludde maaso ne gakumyuka omwezi mulamba n'olyoka weebakako ate webakamme 11 12 obeera gwe n'otandika kuba kuba balina abaana bo babadde bebasedda tebasiiba olina obbafundira olina obbalabirira olina olongoosa ennyumba bagivuluuza yonna kofi biki waliwo eggulo gwe nawulidde nga akubira samwano essimu nze njeeno nkola sente eva ku buwala bwe Uganda bwavu butambuza bigere ye ngenda guleetaka oyo abaye akagendayo bagikubidde boyfriend oyo singa nafunye chance nali mugaye mukyala kakkana waliwo nange yangambako nangamba naye mukikola mutya omusajja wa Uganda obunakumalako nabuleeta myezi nokate ku simu yemu eyo kwabadde aduulira agenda kudda ng'akaaba ng'anoonya nawe ogwagamba omusajja wa Uganda malako nava omuwala bwejjo yankubye ekintu abaana engalo ziwedde bazibaazi omwana mashini yamusala olugalo ali mu kufumba waliwo gundi eyoza amasuwaani n'ebikopo manyi ku kisibo kyo balaba anti ebintu bijjula wano wonna baba bangi famire zikuŋŋaanira wamuzadde waabwe ne mubeeraawo abalala ne bamala ne baddayo n'abakozi baabwe ne musigalawo mwekka musigala mu abakozi b'omunju ne mutunka n'ebintu kati emashini mbi oba ogikozeseza obyesala omwana yamusala olugalo ne lukutukako naŋŋamba omanyi nti ngenda kudda e Kampala n'engalo 9 n'ekitundu nemuganga walabi nemuga kati bakutute mu ddwaliro nga wabansibyeko ekipapula baŋŋamba atandikwe last just ne baŋŋamba kugamba bo tebasaasira mukozi alina kufiira ku mulimu ne bwolwala kambuuze balina panado waabwe oweeyo owe Uganda balina panado ze bakuwa gye ziri za njawulo wano mbadde sinaazirabawo kubaze nalwalwa weeks 2 ne bantwala Abu Dhabi mu ddwaliro ne bantekako naye nze bwali buwongo nga mpulira ngenda gweddalo emirimu nga omukyala yantokyali nga mpulira nfa nze nga mpulira omuliro wano nga gwaka bwegutamba kati ne bwe banteeka ekyalo kye kisembayo mu Uganda Masaka njagala wantu wotamanyi wobulya mutomanyi nga waliyo ennaku nengaasi nga bantusizaawo nga mpulira njagala ntukire mu kibira nga tewali muntu n'omu nkuba omulanga era nagamba bwe ntuuka Uganda ngenda kukuba omulanga ngambe woowe kugampulye nga biri byonna bye nasirikira
biweddewo nzikakkane efo kyokusanyuka nga toyagala kuba mulanga ngafuna njagala nkaabeko wakiri emirundi nga 10 ntireere mage nga nfa oba gwe watomerwa omuntu atali mutuufu kuba bagamba abali abamu tebayisibwanga ate gwe bwewayisibwa kati Kadama era ddala Kadama ne bw'aba abonaabona ayagala amatizo we Kampala nti kyali bulungi wabula wotegeera nti ddala abadde abonaabona kumulabako ng'atuuse wabula eriyo Kadama ajjanga anyirira nava wakalaba kubami ng'ageze ne sikini ye eyina ekintu kyebe oyo abamuli ng'amanyi okulya nga yerira omucere gw'omuwala nga bagezi naye nga sikini eno erina kyeraako naye nga sikini tenyirira tukkirize ffe wano ne bw'onywa mazzi oba omusana gweri oba amazzi gamanyi oyinza okuba nga sikini emanyidde mazzi ga wano kati ate bw'ogenda n'okyusa amazzi ebiri obeera na mu nnyumba tofuluma olagawa omusana gukusanzeewo ekitegeeza ekibaleetera ofaanana obubi mbeera gye bayisibwamu era omutima guba mu bbanga naye nga sente zo basasula ate neriyo nabatasasula esawudi eyo wali omukwano gwange yaŋŋamba ndi myezi eki ena omukyala ŋŋamba olwo we baggalira ebisaawe byonna nga contract eweddeko emyezi ena tagimuwadde n'amutunuzaamu akambe n'amugamba oyogedde oti oyagala kudda wammwe nja kutta kakkanya akadinja tandika okukola naweza emyezi 6 nga tannaba kusasula tamanyi kiddako office yamutwala tekyagala kumanya bimukwatako contract yagwako sente zaabwe bazirya zaggwayo magi kankubuzayo kino ekibuuzo eno kampuni ekutwala etwala bbanga kinga ekyakwinako okunayo myezi 6 wegiggwako teyagala kwaki kubanga myezi 6 gyasayininga sente ze bakutunze ogikole 6 bo bamala bakitadde ne bwoba wakudde odda ku lulwera ne bakutunda ewalala era bosi abatakya bavunana kintu kyonna bamuwa ennaku 5 ng'akwetegereza ng'okola yes bwe bamala ennaku 5 ne ziyitawo ne bamuwa emyezi 3 ne bamala maga kati ezisemba gye bamukaaga bakulema buzi kuddizeyo hafu yesente kuba batemako ezo z'emyezi 6 bwe giggwako olaba omulamu omutuufu amanyi takyakuzaayo kufuna sente ze kati nga naawe oyagala kukola ove mu contract egwe ogende kati nga mukutandika kufaafagana na muwalabu ate bana abaddukayo bangi za kiyumba kye nayingira nasangamu abawala 5 na Uganda omulala yali Nigeria bayidawo ogambye abafiripayini bakaddu baba bakola nabo bwakadaama abafiripayini bakola bwakadaama naye tebabayita Kadama omufiripayini tebamuyita Kadama bamuyita batya bamuyita mannyage teyeebikkirira tayambala ebyo biziina byammwe kati abafirika muli kikolimo anti gavumenti yaabwe yayogera n'ensi ezo nebagamba abawala abafi tebakola kintu kyonna kya mu nsi yammwe alina sigala nga wansi yaffe ayambalanga bw'ayagala akola essaawa ziri ku contract alina eddembe lye ng'omuntu era ffe omuwala gwe nakolanga naye mufiripayini yali mu famire yali mwana wa jjajja mukyala agwalabirira ng'ajjewaka nga bamuyita mannyage nga tebamuyitangako Kadama ate nga teyeebikira ayambala empale ze ayambala t-shirt gya mikono kuliko n'ettatu nga tayagala kumanya ye akola bibi ye gavumenti yaffe kyeyatukola enewe kijagenda wala kweri nava balina n'enkola endala wala omwana yayogeddeko nagenda kubiri emabega twabadde twogera ku imu ng'ali ku deportation office bw'okola emyaka 2 waliwo abaana bataweereza nnyo sente zaabwe nga bo bazikuumira awo abeera nazo yes kati ebbanga bwe lyaweddeko n'abagamba ayagala kudda bamugambye ojjamu engoye zo yambadde n'azijjamu zonna bamuwa ekiyunifomu n'akyambala nga talina yadde nika namugamba katambula ogende sente buli kimu tebanga tobako kyokwatako yadde oyo ye muwalabu tasobola mutwala ku poliisi teri poliisi anti yagenze ku poliisi ne bamufunira ne balooya ne bamugamba nti nagamba nalisa ebintu byange bikya ono ne bamuyita bamuyisa okusayininga empapula ne badda mu Luwarabu kyokka tamanyi Luwarabu bamusayiningisiza ekipapula nga kiraga tabanja tebamubanja ebintu bye byonna bitutte baawukanye mirembe era kati omwana gyali alindiridde kudda mu kiyunifomu talina yadde nika kati oyo yamuyamba omuwalabu bw'otereka sente mu nnyumba
kuba ogenda zisindika gukuma bakubira driver tamuga jango twale sente zo oba muvugo omutwala ze batwala mulundi yo tusindikira sente banga kati driver gena kutwaliranga sente ba boss wange yatwalanga nasindika wa account ye bali makutema sente naye otereka sente bamanya nti oyina sente za myezi 8 ngabo kyo bagamba Margaret tahari kitegeza jangu bado longosa kisenge kyange siraba sente zange siziraba sente ngazibala zona abo bado zine emyezi emeka esatu nga ayita baba wakabona bono aba mwala mubye mwala yanzi bya sente zange bichi nga bakukaza nga bakutwala paka mu gundi ye mu baga nga bakwaza ati mu positivesera kwata sente chovola babana bagawakiri kansindike Kampala babazirya bazikoleki sente zonyini zikuse mu bawala buzitereka kubanga yamanya bulungi tuwazisindise wasindise bwezi nebo boyagala sabuni yazikwadete wasindi nebo boyagala padi yagikugulira nebo boyagala ki nebo boyagala kulyayo kantu ndi ka mu supermarket era akapichipichi kajja paka wakawe kati nga wakakubidde simu tetera leta ekintu kwekiti nebakireta ogenda kuduka tewetuminkiriza gwe buli kimu baba bakumanyi nti kati oyina kasanvu oyo mwalabu banaye nzabuuza kati saawa zino ndi Uganda sinali nyagenda bweru wabula noonya sente bayira Rachel ogambye osuubira gwe mugola abidde usole jowide simanyo agenda kubanga ani aganyu muno ngindali chance asabola kugenda 17 byaliko kati byajjukira kati nesinga wadda 19 wandi Richard komaoko kakati nzabuuza era kino kigenda eri fenna nina obukadde bwange 10 oba 5 nsuubira ogenda mu bwa Kadama stole maginga wajinyumiza bamaze emyezi 8 tebakuwa sente kyokka ku last bakubisiza bagambi obyeki sente ze zibuze kitegeeza wakolera ki bwerere kati Richard mukazi omuwala gwatunyumiriza akoze bamugambe tayina kyalina ayina kudda ki Uganda kwegamba okomawo Uganda nga toyina nina obukadde bwange 5 oba 10 njagala genda mbukolemu business wane e Kampala oba ngende obukadde mmeka bukadde 10 ku 5 kale bagendera sente mmeka abamba batwalira bweze bagenda mu kampuni ngina bakutunda bawetwala kimanyiriza okutunda kwa kutya baba kutunze kampuni wano weranga bawala mujja kuwererera Bukeria kutunda sente ya kutekamo visiting visa na kutekamo air ticket na kutwala kwanza sange na mkampuni agenda mu office guest office entera mu visiting visa na air ticket nzo mukadenga busatu na tukeri na ndo mukade mukaba magi tugeze enewe tewateka mu sente tugeze wateka mu bukadde bo butano wakoma wane Kampala tewajusaako n'ogamba nti singa nasigala e Kampala kubeera nateeka mu akakadde kamu n'ekitundu singa nateeka nagenda mawulo n'ensaba ekifo nembaga mumpe ennyimba wamuvumba singa ndi wala singa ninayo waye nze nguyimba obuvumba nga neebaka tewali amba okukolera akati gwe bagambe teyatuyana nakutuyana gwe omuntu ayinza okukola natatuyana nga bamugamba yala munayongeramu nga tatuyana magi mukazi munafu anti buli muwala yenna avudde Dubai buli kyekyo kye yali alina yakakati ewaffe bulijjo tuli bulungi bwetu kata abo be banyuma okuwasa babeera bateeredde anti wana bakadde tebakyasobola kutereeza abawala bakozeko mu kiyumba ekyemmanyi balina experience balabyeko abakyala basobola okufumba era ekirala balina keya omusajja era nze nga nagandi katikankale ebbaawo mutwala muwalabu akuyigiriza ekintu anti omulabirako bwotunoga ngaffe tetuwagalanga abasajja nga bali bubi abaffe misa musaazi enamba yange dekanjogere eyakavaayo 07 lwaki muŋŋaana bagambye abaana balina keya tokisusa osobola otwa okufuna naye omuwala bwe bamutonda omukyala ye kano lwaki tulikakola mulama mulala
era tukakola omulamu okwanyo yekka mutulinde ate awo nawo walala nnyo ekyo nikibebaza alina ensonga egyagala oyisaamunamba bano abakavaayo tubayita nze ngenda kuteeka eyange wano ku live experience bagenda bwe ntandika okugenda namba yange ne munzivuvunga katusirike kali wamma genda commentinge olaikinge ogambe richman nze inbox me mwagala ebyobwerere keyo yagisasulira ate atagisasulire anze sifaayo kasaba nga waliwo gwe banyumizaako juzi kati ne baŋŋamba yali yakadda ng'omulenzi amanyi alina ssente yagenda oteekamu omuwala yateeka mulenzi kumba omuwala asuubira muki kyokka nga tubayita batya bami babulaaya abasama kati jjukira buli omu yasuubira mu munne omuwala nsuubira ogenda kumpa jjukira fe abakale tulina kuwebwa n'omwami yali musamu omwami waawano omwami kati nga ye alina kye yeekakasa kiki asuubira dooni agenda muwa ssente obanga yeekakasa maanyi abaanyi beekakasanga maanyi balina zi 6 packs asajja mwekoze bintu kati omuwala yali so disappointed gayi nga ate yamwetagamu ki ssente so banaisimaina kumanyi kyabulijjo ekyo naava ekyabantu abagalana okuweŋŋana nsobola okuwa Richard ng'ompa naye mukwano okubeera okuwa tekuliko kakwakulizo kyabulijjo okuwaŋŋana fe abakazi olina w'amasaka kyensinga n'okwagalako nti oli w'amasaka okimanyi omukazi aweebwa nze kyeŋŋamba baganda bange abagenda abaliyo era n'abasuubira bonna n'abali mu kulafuuba n'afune gundi passport mukwano ekisooka kuguma ekyokubiri towuliriza nnyo nti oba gundi kale wuliriza abawangudde kikwongera amaanyi nze kuba nze nalaba nti omukisa ndayika sigulinaayo kuba nagenda mu biyumba 2 naye nga byonna bifu naye mukwano gwagenda obukkakkamu kikulu ate ekintu kyotagenda kukola wa muwalabu nkangeze ng'emmotoka okwoza emmotoka okulinnya waggulu okuute ne bagamba simanya linnya ku kaline eno oli ku bunkenke okuuta amadirisa yebweru ogenda ggwayo bw'oba yakatandika okikugamba mulundi ogusooka mugambe ekyo haramu ekyo bwonna okyogerawo ga kiri haramu ewaffe tojja kikola kubanze nakola ensobi nyingi mu kutya okungi neebonereza nzekka nze nga njoza emmotoka ya boosi wange kuba bonna balina emmotoka naye nga bba bamugamba lwaki oyozesa omukozi emmotoka kiri haramu agenda oyoze emmotoka uganda good naye nga ambonyaabonya nakikola gwasooka nekifuuka ekikolimo kyange paka lenayo nenjoza emmotoka mu musana ogwo mugumanya ogw'omusanvu okudda waggulu nga oyimirira awo mu lujja tolaba nti situuyana eddakiika emu engoye zonna ne zitoba naye nga nina okwoza emmotoka eyo munda ne kungulu abaana ne bannenya ne baŋŋamba wakola bubi okukkiriza nti emmotoka ogyoza ekintu kyotaakole wa muwalabu kye bagambye ffe tetwatrainingibwanga okuba twagenda mu ofiisi tetwagenda mu kampuni naye abagenda mu kampuni babawo obudde ne babayigiriza byemulina okukola kaakati kyotaakole kyebaga kino tokikola mukwano teweetantala mugambe ekyo sikikola naye ategeera amanya nti kino kyotakikola nakutiisatiisa mugambe sijja kikola olina okuba omugumu omulaga nti naawe otegeera era olina ebiragiro kwotambulira baana bangi abalina contract zaabwe nga Friday talina kukola naye batuula nabo ne babagamba kaakati gwe olunaku lwokutaano katulukuweemu ssente ne bazibala abadde ku kyenda n'ogenda mu kakadde kamu ngamba emitwalo 10 nomanya nti kati mbonaabona olunaku mwezi gwonna naye nga ssente ziri zeeyongeddeko ekirala kusaba katonda nga tonnava wano abantu bali balina amaanyi ag'enjawulo agayinza okutulako ne gasiraanye obulamu bwo bwonna ekyo kikkiririzeemu osabe nnyo gamba agende ng'alina katonda onywedde ng'olina katonda oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli kyonna ky'oli kyennyikemu otambule ne katonda wo kyenyinza okugamba gwaliyo weeyongera okwekuma kuba kati ebisinga obirabye weenyweza omusajja w'omuwalabu tebamutunula mu maaso ekyo okimanyi gwaliyo
bwakuyita otunula wansi bwoti ng'ekimenge bw'omala n'okolaki n'owuliza byagamba n'otambula n'ogenda. Okay, bwetono bwe tugenda ng'okubeera emiramwa gyaffe egy'enjawulo munnange nange akalowoozo kembawa gwe munnange asuubira okugenda ayagala okgenda oba aliyo weekwase Katonda beera n'empisa bannange Magi nga bw'atugambye abawalabu si bangu ogenda kujja n'empisa ze ez'Uganda mukazi wattu ogendeyo ate ofiireyo bantu bangi bafiiriddeyo tebakomyeyo bakomezaawo mirambo so weekwase Katonda beera n'empisa beera muwulize kuba ensi gy'olimu siiyo naye nga nkujjukiza nti subscribe sharinga likinga ku YouTube tukozesa Asha Nava Namatovu ku Facebook tukozesa Asha Nava Namatovu official tusobola okubanga tuteeka bu video obwo era nga obulaba gwali ku Facebook ate nga munange nkujjukiza omukulu ali ku kamera Mr. Musazi Tomusa osobola okubanga omunoonyako gwe munanga ayagala okuyambako mu nsonga za music n'abeera nga akuyambayambako era enamba y'essimu ojja gisangaawo bujja kubanga buscrollinga Tomusa osobola omusanga ku DMS nayo abeerayo nnyo ate nga abanavas beauty mu town ku level 5 Majestic room 27 tusobola okubanga tukolako gwe omukyala olina omukolo olina embaga olina okwanjula baby shower banne n'abagenda bano baba waaki Rachel baba waaki engagement mwe kuba ennaku zino kiyitidde nnyo nange I'm coming soon I'm coming soon kubanga nange mbyegomba gweno munaye nkujjukiza subscribing sharing liking sigadde nze Asha Nava Namatovu mbagambo gamwe bulungi bye bye.